Zabbuli ey'ekikumi Mwagala Mukama kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange. Kubanga ntegedde okutu kye nnaavanga mukoowoola nga nkyali mulamu. Emigwa egy'okufa gyansiba, n'okulumwa kw'emagombe kwankwata, ne ndaba ennaku n'okutegana. Ne ndyoka nkoowoola erinnya lya Mukama nti, Ayi Mukama, nkwegayiridde, omponye emmeeme yange. Mukama wa kisa era mutuukirivu, weewaawo Katonda waffe alina okusaasira. Mukama akuuma abo abatalina nkwe, najeezebwa n'andokola. Komawo mu kiwummulo kyo ggwe emmeeme yange, kubanga Mukama akukoledde ebyekisa ekingi. Kubanga omponyezza emmeeme yange okufa, amaaso gange obutakaaba maziga n'ebigere byange obutagwa. N'atambuliranga mu maaso ga Mukama mu nsi y'abalamu. Nzikiriza kubanga ndyogera, nabonyaabonyezebwa nnyo, ne njogera nga nnyanguwa nti abantu bonna bulimba. Kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eri nze? Nditoola akakompe ak'obulokozi era ndikaabira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama, weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Ayi Mukama, mazima nze ndi muddu wo. Nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo. Osumulule ebyansiba. Ndikuwa ssaddaaka ey'okwebaza era ndikaabira erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama, weewaawo mu maaso g'abantu be bonna. Mu mpya z'ennyumba ya Mukama, wakati mu ggwe, ggwe Yerusaalemi. Mumutendereze Mukama.